ow'oluyiringi tanyaata. Kale nno ekidedemi siideebeddeebe kukijja ku njeso. Ekirungi ow'emirimu gye teyeetereka, omubazzi w'enseke akeerera ku biwondowondo. Kasibankalira yeewalaawala n'akawakata ak'enkuuze. Weewaawo ow'emirimu gye teyeetereka, omubazzi w'enseke akeerera ku biwondowondo. Kale nno obuseere bw'enva nga bwe butaganya mmere kuwooma, siiseere kubanga gw'ogalirako gw'oseera. Enjogera bw'etyo bw'ebuuza. Mwebale abagoberera, tugenda kwongereza ku lukulu era nga leero ekigambo kye tugenda okutegeera oba okuyigako kye kigambo okuloga. Ekigambo okuloga tekitegeeza kibi kyokka. Buli lwe kikozesebwa mu lulimi Oluganda wano mu Buganda, ekigambo okuloga waliwo lwe kibeera ekirungi. N'olwekyo omuntu bw'aba akikozesezza nga tomanyi lulimi Luganda makulu gaalwo naddala luli olw'ebuziba, oyinza okulowooza nti akikozesezza mu bubi, nga okuloga. Bantu baloga bannaabwe. Oli n'amuloga n'abeera nga tategeera, n'amuloga n'abeera nga tafuna nsimbi, n'amuloga n'abeera nga byakola tebitambula. Okwo kwe kuloga okubi. Naye ate ekigambo okuloga waliwo we bakikozesa oba we tukikozesa nga kirungi, era wano amakulu ge kiwa kiba kitegeeza okuwonya. Okuwonya. Okuloga kitegeeza okuwonya, ge makulu gaakyo amalala. Era kyova olaba nti tulina olugero olugamba nti mazzi masabe tegaloga nnyonta. Amakulu nti amazzi amasabe tegakuvumula nnyonta. Okuvumula oba okuwonya. Amazzi amasabe lugero, mazzi masabe tegaloga nnyonta. Bwe lutyo bwe luggwaayo nti mazzi masabe tegaloga nnyonta. Amazzi g'osabye obusabi gayinza obutakuloga nnyonta oba obutakuwonya nnyonta. Kale njagadde okuggyayo amakulu g'ekigambo kiri okuloga nti kitegeeza kuwonya oba okuvumula oba okuggyawo ekintu ekiteetaagisa. Kale okwo kuloga. Ate tulina n'olugero olulala olugamba nti gw'ologa amaaso yakugoba oluwufu. Gw'ologa amaaso yakugoba oluwufu. Mu buufu buno era olaba nti kirimu okuwonya. Nti omuntu oyinza okumuyamba n'omuwonya ng'abadde muziba amaaso n'omuwa eddagala ne gazibuka oba ne gawona, ate n'akugoberera kuba aba akulaba bulungi. Oluwufu luno bali bategeeza buwufu nti akutte wano akutte wali, ate n'akukola obubi. Nti oluusi omuntu gw'oyamba ate ayinza okukukola obubi n'akukyukira n'akweriiramu obugozza mu ngeri etali nnungi. Olugero olwo njagadde nalwo omuntu aluyigemu era aluggyemu. Amakulu gaalwo genkanankana ne luli olugamba nti gw'owonya eggere yalikusambya. Kakati ge makulu agali mu kigambo okuloga. Kitegeeza okuwonya. Okuwonya kwe kuloga. Abange ow'endogambi akoma ku kikuba nsiko, naye lwaki njogera oluleekemya ng'omuwulu ayombera ensuwa, njogere ku lunaku linga omukono gw'omusasi, sijja kugeyengula oba kugerenjula ng'eddimi ly'enjala. Eggeyenguzi liga ey'omwami, naye osemba n'olya ku y'ekisinde, obusujju bukira obutambala. Nze Munnabusiro, kankomeko wano olwaleero. Addoseza wakayiba ezitamalaako lusuku. Naye owange endwadde ennene tewolera lunaku lumu. Embogo bagikuba effumu limu. Okutta enkofu tokaayanira ejju bagendera awo, ate tunaddamu ne tuwuliziganya olundi. Awangaale maaso moogi.